Katikkiro Charles Peter Mayiga tulowooza nti ensonga y'okubanja Ssaabasajja Kabaka tugivuddeko. Twongera okujjukiza n'okutegeeza nti ensonga ya Ssaabasajja Kabaka egendera ddala mu maaso n'okulanda era bannayuganda ojja bbawa Kabaka waabwe oba oyagala oba toyagala. Wenza olowooza nti bannayuganda baasirise, bannayuganda babivuddeko, n'owulira ng'oli w'amaanyi, n'owulira ng'ogezze, naye mukwano gwange twongera okujjukiza nti Ssaabasajja Kabaka tumwagala ate tukyali ku nsonga ey'okumubanja. Tolina ky'ogamba abantu okujja Kabaka waabwe. Bw'omala ogiwuliriza bulungi olina okutuwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alabe ng'atutwala mu maaso era nga bwe kifu kitambulira ddala nga bwe twakibala. Tokyayina kyogamba bantu Mayiga, ojja tuwa Kabaka waffe mu mbeera yonna, oba Kabaka waffe wamuteekawa oba Kabaka waffe wamuteekawa, yonna yonna ojja mutuwa. Ffe nga bannayuganda abaagala okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka okufuna Ssaabasajja Kabaka, twongera okujjukiza n'okutegeeza nti mukulu wa Kabaka tujja kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tufuna omutanda waffe, ate era ojja mutuwa yonna gy'omukwese. gisheyalinge kuba nkimanyi kyetaagiso gisheyalinga, naye nga kansoke nkuwa obubaka buno. Kino kibadde kibuuzo nga kigenda eri Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Soko kiwulirize bulungi male nkuwa obubaka bwange. Badde mbooza engeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oba oliawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe, Profesa abantu n'agenda. Ennyonyi kiziibulwe n'ebifo. Katuleke naye Kabaka bamulaba. Waliwo abamulaba abagendayo ne bamulaba abamanya. Nange bimukwako mbimanyi era kyenvudde mbibagamba. Bino ebigambo bye ngenda okwogera ndowooza yange, wabula naawe njagala ogitunulemu nga munnayuganda naddala mu abaana ba Buganda. Kuba buno bwakabaka bwaffe mwana, tuli Baganda. Buganda weetali ndoza n'Obuganda tebujja kubaawo. So tulina okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abaana ba Buganda naddala mu abavubuka, kuba guno omulembe Kabaka yagutukwasa. Tulina omulembe omulungi nti guno osobola oteekayo endowoozayo newulirwa abantu bonna. Bakadde baffe kye bataalina, kuba bo baabeerangawo ng'ekiri ku kyalo ky'omanya, ne TV ezaabangawo nga leediyo n'ezi TV. Gavumenti yabanga kyeyagala bawulirize bannansi kye baawulirizanga. Mukirabyeko ne ku mulundi guno wadde intaneti weeziri, naye era osanga leediyo emu ne bagamba ebyo tojja byogererako era bonna abyogererako tugenda gyeggala oba toddamu kukyaza muntu bw'ati. Naye bwe tuba tulina emitimbagano bwe giti mwana tosobola ottaasa buli kimu. Njagala buno obubaka obuwulirize. Nina endowooza nga nze, eno ndowooza yange gye ngenda okukuwa. Kansooke njogere Oweekitiibwa Katikkiro. Oweekitiibwa Katikkiro, kituufu obwa Katikkiro si mulimu mwangu. Nga bwe tukimanyi nti buli gwe batikka obuvunaanyizibwa naddala obw'obukulembeze tebuba bwangu, kuba oba olina okusanga okusoomoozebwa. Naye ekimpa ebirowoozo bingi nnyo ku statementi eziva mu Oweekitiibwa Katikkiro waffe owa Buganda. Gwe kimanyi nti ye Katikkiro waffe ow'obweru gwe tulina okutuukirako ng'Abaganda. Wadde aliko security nnyingi, nakyo kibuuzo kuba bakatikkiro bonna ababaddewo babadde nga tebayisibwa bwe batyo, kuba nkakasa Kabaka waffe ow'obweru walibaddewo gaapu emutuukako. Naye bwe kiba nga enkuumwa gy'okuuma ebula kwenkanana ya Kabaka waffe kindeetera okweraliikirira. Lwaki? Nti Oweekitiibwa Katikkiro statement ezimuvaamu zindeetera, statement Oweekitiibwa Katikkiro gy'awa ne Kabaka statement zaatuwa zindeetera okulowooza nti Katikkiro waffe takyakwatagana na Kabaka waffe, kuba buli omu ajja na statement nga yanjawulo.
lwaki kugamba nti Katikkiro ajja n'aleeta statement nga yeyawukana n'ey'abeene? Kankuweyo ebyokulabirako. Kabaka yavaayo n'atugamba ku mazaalibwa ge nti obwakabaka bwawambibwa, era nkimanyi mwagala nnyo obwakabaka bwammwe, naye waliwo abatabwagala, era obwakabaka bwaddawo naye obwakabaka tebulina buyinza. Bangi mwaleekaanira waggulu ne museka, nanyiiga kuba naliyo nga beene abyogera, nentunuulira n'embeera gye yabyogereramu okutuula mu bantu bo, n'otuuka okubagamba nti obwakabaka tebulina buyinza, naye nga tukimanyi nti obwakabaka tebulondebwa. Bwe kiba ng'oli asobola okukeera n'ajjako obwakabaka obuyinza bwe ng'akimanyi si yabuteekawo tebulondebwa, kiri ozaalibwa nakyo, ne waviirayo n'ayogera mu bantu be nti ebyaddala sirina buyinza. Abanyigiriziddwa n'okutuuka okufulumya statement eyo abaalemereddwa, era ndowooza nkakasa kwedda emikolo si lwe twasembayo okubeerako ne Kabaka, okubeerako n'abantu be, ye statement gye yatuwa, era n'awonzeka ng'agamba tetubongoota. Oweekitiibwa Katikkiro n'ajja akola statement n'agamba bukyanga gavumenti zibaddewo mu ggwanga lino Uganda, talabangako gavumenti ennungi ng'eno ku gavumenti zonna ezibaddewo, naye ng'ajjukira mukama we atugambye nti obwakabaka weebuli naye tebulina buyinza. Njagala nsooke nkunnyonnyole ku kintu kye bayita omuntu atalina buyinza. Kambawo example ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwenna mukimanyi bannayuganda nti yawangula, era mwalonda akalulu ne tuwangula ne tubbibwa olw'omudumo gw'emmundu ne bawamba obuwanguzi bwaffe. Kitegeeza ki? Tetulina buyinza wadde twawangulwa, tetusobola kusalawo. Kyova olaba ne bakyali baffe bali mu makomera, naye nga siggama nti balina emisango, wabula omuntu atalina buyinza ebyo basobola okubikola, basobola okukulinnya engatto ku mutwe. Kyova olaba Muzeeyi Museveni ajja n'abagamba mumpe lisiti y'abasibe bammwe be nasiba, naye nga amazima ga Katonda mu ggulu bali mu makomera ge, era yennyini yawa oda bakwatibwe, naye ng'asobola n'okugamba ndeetera lisiti y'oyo omuntu atalina buyinza, nti bw'oba tolina buyinza basobola okukukola buli kimu kye baagala. Bwe muba temwakitegera njagala mukitegeera omuntu atalina buyinza bw'aba. Kitegeeza buli kimu basobola okikuwambako era basobola okukulagirira buli kimu. Naye nze bwe ndaba Oweekitiibwa Katikkiro ng'ate avaayo n'agamba nti ye talabangako gavumenti mu gavumenti zonna ezibaddeko nnungi ng'eno. Kimpa ebirowoozo bingi ne ŋŋamba kweri bano boogereziganya wadde ono ye yalonda ono, kuba nkimanyi busobola okukeera nga Kabaka ye yalonda Katikkiro, naye oluvannyuma lwa Kabaka omuggyako obuyinza bwe basobola n'omuwa oda zonna. Eyo ndowooza yange, goli waddemba okulowooza ekirala, neze nkubulira ndowooza yange nga nsinziirako ebyo ebigambo ebyogerwa bennyini abatutwala. Gwe kimanyi bulungi Kabaka avuddeyo agambye tetulina buyinza, era nawonzika ng'atugamba tetubongoota. Naddala ffe abavubuka kuba omulembe baagutukwasa, Kabaka yakwata omulembe n'agutuwa, teyakola nsobi okugutuwa. Ne Oweekitiibwa Katikkiro bw'avaayo n'atugamba bw'atyo nti ye takirabamu buzibu, eggwanga omuntu atalina buyinza asobola okuwa oda. Bwe kivaayo oli n'agamba nti ayagala kukeera agende alabe beene, kituufu ffenna tetugenda kugenda, naye statement ekibuuzo ky'omukulu kibadde kkiriya nnyo nti abeesobola, nkimanyi bangi beesobola, naye era busobola okukeera ne balondamu ne bagamba bano bagende basinkane Kabaka. Kubeera kisoboka okuvaayo abantu ne beesowolamu ne bateekawo ekifaananyi ekirungi n'okukakasa Obuganda nti Kabaka waffe kituufu omuntu asobola olwala, naye n'abalwadde balambulwa. Oba okitegeera mwana, n'abalwadde bakola ki? Ne bwe kibanga Katikkiro ne Kabaka, kale tukubemu akafaananyi ku mbeera singa Kabaka mubadde mukwatagana bulungi, Oweekitiibwa Katikkiro ng'okwatagana ne mukama wo bulungi, ku mbeera Abaganda gye bataddewo ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu, yalibadde tavaayo n'alabikirako ne bw'ataaliyogedde, kuba tukimanyi Kabaka waffe asobola okuvaayo n'abaako w'alabikira okuggyawo byonna ebibadde byogerwa. Ekyo kifaananyi ekikulagira ddala nti Katikkiro temwogereziganya na mukama wo, toyogerezeganya na Kabaka, n'oba onaavaayo n'otukakasa nti Kabaka ali bulungi era mwogera naye, tekisoboka. Kuba singa beene abadde akyakukkiririzaamu, tosobola kulaba musajjawo nga bamubanja
n'otavaayo kubaako nekyokola okumutaasa singa oba okyamukkiririzaamu kuba kabaka ne bwe yalivudde buvi n'abaako nekyayogera kabaka ne bwe yalivudde buvi n'abaako nekyayogera kiba kijjawo biri byonna mu ekyo ki oba okitegeera mu byonna bye twogerako bane njagala tubeere bagezi ow'ekitiibwa Katikkiro ozze ng'okola statement nze bw'ovaayo n'oŋŋamba nti n'otuwa ebyafaayo bya Ssekabaka Kintu nti bwe yamala otereeza Obuganda yagenda ku ttale okuyiggana n'abantu be n'abulirayo titumanyi oba nsolo zaamulya oba yattibwa oba yawambibwa ne Ssekabaka Kintu bw'atyo bwe yagenda n'atadda kindeetera okulowooza kungi n'omala n'otugamba nti ate ku mazaalibwa ga kabaka tukume ebijja ku magombolola tusomese n'obulamu bwa kabaka nga tusomesa abantu tubasomese ku bulamu bwa kabaka so kimpa okulowooza kungi nnyo ow'ekitiibwa Katikkiro naye njagala buli munnayuganda beeramu mwana kuba bino mwana sibitegeera fiiti naye twebeereremu ebyaddala ne kabaka ensonga za Ssaabasajja zo zikyagendera ddala mu maaso era bannayuganda bakyagendera ddala mu maaso n'okubanja kabaka waabwe. So Katikkiro Charles Peter Mayiga tolina kyogamba abantu okuggyako okubawa kabaka waabwe ate nga twongera okutegeeza n'okujjukiza twagala kabaka waffe oba kiki oba kiki.